Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Jembadde itaita nsanza abasajja nga bagamba lwaki bala batukula Farida lwaki mukula abasajja omusajja baba tebamukudde asanyuka busanyusi n'akuwa ssente kati bw'alaba nga tafunye kyayagala n'alowooza mbu wamukudde aba yazikuwadde oba tewamukudde. Okay, Lydian, lwaki mwagala abasajja abakulu? Nabo batwagala naye ffe tubagala lwakuba nti batutegekera future. Okay, tutegekera future. What you say? For more insightful topics, yes, keep it the Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Remember, Snap Talk airs every Saturday, right from 6 to 7, with your girl Teddy Tenjo. But I never come alone. I come with the two beautiful girls. Meanwhile, we have a new home. I'm super excited. What do you think of our new home, Farida? I love it. I just love everything. Yes, let's keep it the Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Lunaku lwakutaano ennaku z'omwezi tubala 17 tuli mwezi ogwa December omwaka 2021 babuza kwena James tulaba the voltage program gyoli mukulaba era nga nze omumbeja luwedde Lydian n'olwaliro no munnanga ate twagobye dabumale okulaba nga twongera okwogera ku nsonga nga bwe zibadde zitambula mu ggwanga erya Uganda weekend Kayunga eyo bubadde bunkenke bw'amaanyi era nga akalulu kabadde munaye kaliisa obunkenke buno akalulu ka LC5 chairperson owe Kayunga era nga munnange okulonda okwo kwabadde kwa lunaku lwajjo era nga results olwaleero ku makya zibadde zimaze okubanga zirangirirwa akakiiko k'ebyokulonda tugenda kuba tukuba tooki mu kalulu kano butebwe kabadde na biki byonna ebibaddemu mubaddemu emivuyo mingi era nga munnange akalulu kano kabadde ka bunkenke nnyo akasitula n'omukulembeze w'eggwanga okugenda Kayunga ate okunoonyeza munnakibiina kya NRM omwami Muwonge Andrew akalulu era nga munnange omwami ono ate yasobodde okubanga awangula era nga olwokano luno lwabaddemu abantu 6 era nga yasobodde okubanga awangula mwabaddemu munnakibiina kya NUP omukyala Nakwedde Harriet nemberamu owa DP nemberamu ne ba independence naye ate munna NRM yasobodde okubanga awangula akalulu kano tugenda kuba tukakuba mu tooki tulabe ate ababaddeyo bo batubuulire ensonga eno yatambudde etya oba oli awo ate naawe atasobodde kubanga obimanya owulire ababaddeyo kiki kye balabye mu kalulu kano era n'emivuyo egyabaddemu gyonna tugenda kubanga ate tujoogerako nze omumbeja luwedde Lydian kansooka ennyanirize abakulu bendi nabo mu studios ate tutandikirawo programu yaffe mu bujjuvu sebo ngenda tutandika naawe neyanza nnyo Lydian omumbejja okutuwa omukisa guno nate kujjako okwogerako eri eggwanga ate nate sirema kwebaza project ya Alternative kuba nti batuwa omwaganya okwogerako eri eggwanga programu ya Fender Voltage Kyaguba Robert Katongole era mbadde nva ku nziruse ekipayopayo olwategedde nti programu yaffe erina okubeerawo era singa akalukadde kakubeerawo nkya n'alibadde ensembe nakyo naye mbadde ngenza okuyozayoza ku mubaka waffe kati omukulembeze ow'e Kayunga chairperson waffe omulungi era nebaza
ne baradisi baffe ye RDC full ne deputy we olw'omulimu omulungi gwe bakoze okutebenkeza Kayunga nga tewali muvuyo. Credit is given to them. Mpozi n'ebitongole ebyokwerinda ebyakoze ennyo obutaweera okulaba nti ebikolobero ebituusibwa ku bantu ebiseera ebisinga mu kalulu nga bwe twalaba ekyali Arua tekyapeninga mu Kayunga yadde efujja abamu babadde balina odireeta. Naye nja kwebaza mwebale omulimu gwe mwakoze. Tujja kweyongera okugenda mu maaso nga tulaba ensi gye kubanga ebyo bye tusinga okwagala emirembe gibe nga giri awantu buli kimu kikolebwe bulungi abantu bakole bizinesi zaabwe. Nja kusooka okuyozaayozaako omukyala eyawangudde Rubaga neneebaza nenjozaayoza n'owa NRM eyawangudde awangudde leero actually Namayumba. Bintu bingi tuze omanyi by elections zitulaga bintu bingi naye tujja kweyongera okubyogerako mu maaso awe tulaga. Waliwo kansala waffe yafiiddwa taata we kansala Wenakawaawo era kitalo nnyo bamuyita I think Alupo yafiiddwa taata we kitalo nnyo kitalo ddala. Omukama Katonda omwoyo gwe aguwumuze emirembe. Nja kwebaza n'abafunye amasanyu tusanyukire wamu nammwe ensi bwetyo mulimu abafuna ebizibu abamu bafuna amasanyu so naye eggwanga litambula ligenda mu maaso. Tujja kuba tweyongera okwogera nga tulaba butya bwe tusobola okumulungula ensonga zaffe. Tweyanziza nnyo era tusanyukire ddala okulabako Mwami Kyagulanyi Robert Katongole okuva mu kibiina kya NRM. Obuwanguzi buli ku saidi yamu. Alhamdulillah omusiraamu agamba buli we tugenze obuwanguzi buli ku saidi ya NRM. Simanyi oba ebigambo ebimu abantu babijangawa NRM kasooka nyalirize Mwami Kasule naye alamise kuba asooka alamise kuba tulaba. Jakusooka okwebaza Katonda tukyali balamu ate tukyasobola okussa ne tubaako ne bitwogera ku bigenda mu maaso mu ggwanga lino era n'okulamusa abo bonna abatulaba wonna we musinzidde wonna we muli n'okubeebaza okubeera abanywevu n'ab'amaanyi manye n'ensi nayo gibeeramu it's very expensive naddala Uganda. Okubeeramu nga mukyalina essuubi kubanga ebigenda mu maaso biraga mbu abantu bakyalina essuubi bagezaako okulwanagana okulaba nga bafunye breakthrough. Amannya nga bulijjo nze Ismail Kasule okuva mu bitundu by'e Bunyoro ate nga ndi coordinator w'ekibiina kya Alliance for National Transformation mu bitundu ebyo. So tweyanziza nnyo alternative okutukyaza bulijjo ate n'okusettinga omutindo kubanga olabira ddala ekintu programu zammwe zonna byonna ebikolebwa wano ndaba mbu waliwo omutindo and it really goes into that what we are fighting for eyo generation shift eyetaagibwa mu ggwanga lino ate ne bwolaba byonna ebijja n'ebyo nva Kayunga kati n'akatuuka sinaba nakutuuka waka kuva juzi tetunaba kwebaka naye ebyo byonna tubikola okulaba nga kubanga okutereza eggwanga lino si kyangu. Abalala basula mu nsiko bwe bakubuulira sitole zaabwe za nnaku nnyo era bw'olaba ebikolebwa sisuubira be bamu bali abasula mu nsiko ne babonaabona n'ebyo bye boogera mu bye baayitamu kubanga si bye bandyagalizza bannayuganda okuddamu. So olunaku lwa leero tujja kuba nga tubyogerako nga omutwe bwe mwagulambise twongere okutukuba tooki mu ebyo ebibaddewo n'ebyo ebizze bibaawo kubanga ebibaddewo jjo n'ebibaddewo leero si bipya nnyo eri gy'oli mu bannayuganda ne bano abatudde wano ffenna tulina kubanga eyo ekituuseeko leero oba okusanyuka abasanyuse kiyinza kuba kye kisoose oba abanyiize kuba ebibaddewo kuyinza kuba si kwe kunyiiga okusookoza eki okusoose bizze bibaawo
naye tujja kwongera tubikubemu toki tulabe kikyenyini ekibaddewo ate kikyenyini ekigenda mu maaso. Tusanyuse okulaba Mwami Kasule era nange nkukulisaayo ikayunga kulikirayo ddala. Weebale nnyo. Mwebale kuuma kalulu. Akalulu twakakuumye. Akalulu twakakuumye. Naye akalulu twakakuumye kubanga waliwo ebiseera bye mutuuka nammwe ne mugamba waayi ne bwe tuba tugamba abantu batuwangudde. Amamini twawangudde. Naye toyinza gamba mbu nsudde ssente ne nkusanga Lilian ng'otambula ne mugamba Lilian onondeddeko ssente zange wano n'ombuuza osudde mmeka nga sizimanyi awo oba tosobola kukola ki kumpa kituufu naye bwe nkugamba nsudde 15,000 ate nawe ng'olonze 15,000 ogamba Lilian omusajja mu mutima gwo ne bwoba oli mubbi mukujjukujju ng'oyagala zitwala naye ogamba waayo omusajja amaye Lilian zaabadde ze kubanga nazimanyi zinonze zibadde 15,000 so rutwena akalulu twakakuumye kubanga bw'ogamba kyekiragamba akalumu akakuumye ze DR form weziri ate budde buno bulijjo batugamba opposition mugamba mwawangula ffe twagambako Dr. Besigye 2016 ne tumugamba ogamba wawangula ate gwe people's president ng'agenda okukola people's government ne tumugamba leeta DR forms naye nga DR forms abantu owesanga mbu waliwo DR forms ze baagula ze bakola ki naye kyati ekitabaddewo jo DR forms zonna zaalabise mu budde ate bayisaawa 2 zonna zaabaddewo so nze neebaza nnyo abo abakuumya akalulu ate n'okubeera beesimbu bwe batyo mu DR form this time tetulinawo kyagamba mbu oba baziguze ne bazitwala ne baziguza bali ne bazikyusa this time DR form zaabaddewo in time so neebaza nnyo abakuumya akalulu bonna abaataddewo kye baataddewo. Ala ikayunga Mwami Mayanja lamusa kuba tulaba basabale banyabo balamusiza nnyo nembeebaza emirimu njagala okwongera okwaniriza enkyukakyuka mu mutindo alternative digital kati mwekalakaasa mutandise okunyenyesa be babadde bayita ba industry kings batandise okwogera obutonotono nina akafubo ke nabaddemu nempulira abasajja abanene abakulira ebitongole ebinene nga bakuba emimiro nti waliwo ekintu so I want to appreciate the initiative. I want to appreciate the brains behind the products nze ndowooza gye tulina okulaga olwaleero ndi mu mood sigenda kwekubagiza olw'ebigenda maaso mudo eriwa gy'olimu njagala kutwala omukisa guno olwaleero show yange ngenda gidedicatingira muganda wange Muwonge Daniel agenda okwanjulibwa olunaku lw'enkya mu maka gye bagenda okumuzaala. I am in that type of mood. Nange nandibadde mu lugendo lwe lumu nabadde ninagenda Kayunga ne Kayunga ebadde n'ebyayo so nze banyimiriza ne baŋŋamba no 18 December teruliwo tetusobola kugalantinga security ya mukolo gwo so tuli mukola reflection okulaba the next appropriate date. So nze Mayanja Robert nze bino byenjogera bya mutwe gwange sina kibiina kintuma naye ndi mukwano nnyo gwa Forum for Democratic Change ekyo kimpa olukusa okwogera ku byonna ebigenda maaso mu ggwanga nga byabufuzi because ndi kumpi nnyo ne Forum for Democratic Change ndi mukumaliriza kaweefube angatta ku kisinde ekipya kye bayita PFT because balina agenda gye bataddewo batuwadde debate about akalulu. If our democracy is all about akalulu aba PFT batugamba tukube twogerezeganye ku byakalulu. Therefore nzigira mu aspects biri mu show y'olwaleero aba PFT nga boogera kalulu aba FDC nga boogera ku experience yaabwe mu kalulu ate era nga babadde bakulembera oludda
oluvuganya government basebe ne banyabo mbaniriza ku show olwaleero sanyusa okulabako Mwami Mayanja nyongera okutegeeza The Voltage ebeerawo olunaku olwokutaano eba ssaawa emu yakawungezi paka ssaawa 3 ez'ekiro era nga twogera ku bintu eby'enjawulo ebyo bigenze mu maaso mu ggwanga twogera ku nsonga z'ebyobufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga Uganda ensonga z'abavubuka twogera ku nsonga z'eddembe ly'obuntu n'ebyenkulaakulana ate tetubibuusa maaso sobeerako osharinge okomentinge gwalina ekibuuzo butereevu ku Facebook page yaffe The Alternative Uganda kusobola okubanga ate oteeka ekibuuzo kyo ne tubeera nga ate tukisoma nga show tennaba kubanga ewunzikibwa tugenda kuba tutandikirawo butereevu nga tukuba tooki mu kalulu kano ake Kayunga LC5 yaliko era kati gwe tuliyita omugenzi Feffeka Serubogo bwe yafa munange ekifo ekyo kyasigala nga kikalu ne basala kakiko k'ebyokulonda ne kasalawo okuddamu okutegeka nate kulonda okulala kusobola okulaba nga ekifo ekyo bakijjuza era nga olwokano luno lubaddemu abantu 6 okuli omukyala yekka amanyiddwa nga Nakwedde Harriet Kafeero era nga onava mu kibiina ekya National Unity Platform kubaddeko omwami Andrew Muwonge ono ngava mu kibiina ekya NRM kubaddeko omwami Anthony Wadimba ono nava mu kibiina ekya Democratic Party ne kubeerako independent amanyiddwa nga mwami Boniface Bandikubi mwami Nyanzi Majidu awamu ne mwami Kamoga Jamil bano nno babadde independent naye nga akalulu kano olwaleero ebivuddemu birangiridde omwami Andrew Muwonge nga omuwanguzi era nga awangudde n'obululu emitwalo 3,183 ate naddirirwa omukyala Nakwedde Harriet ono nno munnanga abadde n'obululu emitwalo 3,138 okusinziira kuwa wenfunye information eno era nga obuwanguzi bugenze ew'omwami Andrew Muwonge era nga onava mu kibiina ekya NRM era nga kati ye LC5 owa Kayunga wenyini we tugenda okubanga ate tukuba tooki mu kalulu kano butabwe kabaddemu pressure y'amaanyi nnyo omukulembeze w'eggwanga General Kaguta Museveni ate naye yagendayoko okusobola okulaba nga anoonyeza munnakibiina akalulu era nga ndowooza kansuubire kalabika ke kabatuusizza ku buwanguzi mwami Kyaguba agenda kubanga ate atubuulira naye ng'omwami oba Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yasobola kubanga ate agenda kunoonyeza omukyala Nakwedde akalulu okusinziira ku ye bwe yategeeza ku mukutu gwe ogwa Facebook era n'ategeeza nti poliisi ate yali ezinzeeko amaka ge ne bamulemesa okuba nti afuluma okugenda nate okunoonyeza munda kibiina kya NUP akalulu naye nga abantu bangi nnyo ababaddeyo era akalulu kano munnanga ate bannakibiina kya NUP bangi abaaliyo twalaba Honorable Francis Zake ate munnange bwe yatwalibwa mu ddwaliro ng'ayisiddwa bubi abamu ne beebuuza nti ate mu misinde gye yali agenze mu Arusha ate yavaayo n'akomawo yeyunge mu kalulu Kayunga byonna tugenda kubanga ate tubyogerako naye tuulakalira alina ekibuuzo butereevu kiteeke mu comment section nja kubanga ate nkisoma ngenda kutandika ne mwami Kyaguba obuwanguzi bwabadde wammwe akalulu kano okalabya otya okuva entandikwa yaako gye katandikamu 1 nja kwebaza bannakayunga kuba nti mwateekamu obwesigwe era ne muteeka mu ggwanga obwesige era ne muteeka mu gavumenti ya NRM obwesigwe kyembasuubiza nti temwasudde wabula mwalonze ekyo okuba kuyita kulonda kyapa mu mannya go era abaganda bange mwalonze ekyapa mu mannya gammwe Kayunga egenda kudda engulu mubadde mukaaba simanyi sezibwetuyisa bubi simanyi biki eyaliwo yafa omugenzi Feffeka saagala kuddamu ebyo twalonze tuli ku regimu mpya ate tutandika okunoonyereza ne yaliwo mu myaka gy'abinaayisa yes ebyabinaayisa tubireke ebyatitookero tubireke ebyamini tubireke tuli ku mugigi gwaffe nze naawe saizi zaffe nga bwe twenkana kiki ekiddako Kayunga kutinta twagala okwaka kw'ekibuga Kayunga bannayuganda ab'e Kayunga bafune emirimu bannayuganda ab'e Kayunga bafune ebyokukola bave mu bwolokoso bave mu kerere naye mwebale
kiri nti oyogedde ku bantu zaake simanyi ekyabatutte Kayunga kyabadde ki eyewa tulina kye bagamba eyewa ez'omumba kati yes bwe kasitoba ng'ogenze kunoonyereza ku bintu ebitakukwatako buli wamu oyagala otekewo ennyindo yo gw'ow'amaanyi ate naye naawe wabaddeyo right ekirungi kiri nti mwami Kyaguba naawe wabaddeyo Kayunga right saabaddeyo tonnabeerayo ku Kayunga nkoleyo ki siri mulonzi Kayunga no abaali suppose okugenda e Kayunga akalunga kawe okunoonya akalulu bagenda President Museveni Prime Minister Right Honorable Nabbanja Secretary General naye bannakibiina kya NRM nabo babadde abe Kayunga kubanga gye bali buli ku kyalo tulina abantu 33 buli ku kyalo mukyala Nantaba teyali saamulabyeko wa NRM wa independent so era wabanga wona we yabadde ffe tumanyi abantu baffe abalonda NRM gye bali buli ku kyalo tulinako abantu 30 buli ku kyalo era baffe bwebalira batukakazana bulungi president yagenda Richard Odongo yaliyo nga Secretary General waffe ne batugamba nti buli kimu kiri fine kati kamba bulire oli waveri nakwata omukyala asobola amufunisa olubuto wangi noli niwe yebaka ne mukyala we mu mirembe naye akola ki amufunisa olubuto so wanogeza kyonna nga bwe kiri oli ni wagamba nti mwaka wangudde bulungi temwaka akuta omukyala afuna olubuto yes nawe noli tubakubireko mu ngalo mu abakwasi b'abakazi tuwuliziganye tetugenda nnyo tetugenda nnyo kugamba nti ate buli kimu wabaddewo okuteesa n'okukwata tubakubire mu ngalo twababulira this is a national resistance movement good bw'oba omanyi nti w'ogenze mulimu abagenda okuleeta kerere you resist and we resisted ne tugamba nedda kana akalulu mwe bannayuganda mwateekamu obwesige ne mulonda president ani gwe anaakola naye tuligenda kuleeta parish model ani gwe anaakola naye bano abamu bagamba tetwagala bintu byammwe so bano aba opposition bo tebali entitled kufuna service they entitled who are those ones the kerere makers ono kankubulire Makinde for example political wing offices zonna zabadde closed ne tubagamba twagala kugenda kubasomesa parish development model on 16th mubeereyo country resort bonna no one turned up ne batugamba twalabye ebbaluwa ya Mulyanyama gye yawandiika ng'ali mu kusaba mafuta muruva ku government money okugenda Kayunga really ali mu kusaba mafuta agende Kayunga anoonya akalulu as if emirimu gya gavumenti giyimirire kuba ye naye mwami Kyaguba nsaba osooka onnyinyonnyole bano boogambye abatakkiririza oba mu NRM bo tebali entitled kufuna and be bali suppose n'okuwa abantu benkugambye one nkuwadde example ya Mulyanyama ye meya wa wano nkuwadde example ya Nyeko Derrick for example MP Makinde East bebali badde abasaale tubagambe programu eno eri mu kuraninga bwete mugende muteeka abantu bammwe bagende bafune mumanye how the program is going to be implemented in Kampala mwe musituse mugadde offices zammwe mugenze Kayunga kunoonya kalulu ffe tubagamba kye mulina okukola kubanga mulina okwatagana ne NRM mu service delivery kubanga manifesto yaffe gye mulina okuimplementinga mugaddewo mugenzewa ogwanga bwe yali anoonyeza munnakibiina kya NRM akalulu yakakasa nti kati bano NRM bwe banaaba tebagironze bayinza okutafuna services omanyi lwaki yakyogera bw'atyo let us defy everything that's opposition I think you know what the word opposition mean. No, we don't. Let us defy everything. Aberuzira tebamanyi what opposition means. Ujoli? Eruzira mukomera beruzire waka. Gwecho choyagala kyo. Okay. Kati bubagamba we shall not put into consideration NRM manifesto basa tukole service delivery mu Uganda badde bayagale government
kubanga bakimanyi bulungi nti singa bateeka mu nkola President Museveni byagamba ne NRM byeyogera Abannayuganda bagenda kuba beesiimye nga buli kimu bakifuna bagamba aha kati buno obudde parish mode eri mukola emyoga giri mukola youth livelihood eri mukola women fund eri mukola youth center on eri mukola ebyo byonna bw'obigatta Munnayuganda agenda gamba kintu ala mu kwekalakasa ki okuba kerere buli kimu tukirina tubawadde program mugende mutambuze project bwet ye ng'agamba okugenda ku media n'agamba nti bankubye ekisinga obukulu bakozese propaganda baba tebamukubye ani soko simbe wakati nsooka enzireke wa Mwami Kasule nga bw'otunnyonnyodde nti ova Kayunga obadde ku ground wennyini Munnayuganda akulaba yali yeetaaze okumanya akalulu kano gw'okalabye otya oba kabadde kato okuva wali we mwatandikira neyanziza nnyo we tuba tutunuulira akalulu k'e Kayunga tuleme okatunulira this period of 2 weeks ze tulondeddemu soke tuddeko emabega katono tutunulire history y'e Kayunga ebaddewo contestation kuva wano saagala nnyo kwogera ku bya Bwakabaka kubanga nyinza butabirambika bulungi naye ojjukira wano mu 2009 Ssaabasajja bwe yagambye ogenda e Bugerere ate nze ndowooza ensonga zaali nyingi ate okimanyi bulungi abantu ba Ssaabasajja bangi baafa kwekyo kuva olwo Kayunga tebeeranga kyekimu kuva 2009 kuva ebiseera ebyo Kayunga yatandika okulabikira mu media on different things nga waliwo kind of an image gye baportrayinga eri Abagerere eri abantu ba Ssaabasajja abali mu bitundu ebyo budde buno chairman ayafa tusaba Allah musonyiwe ebyo beyasobya ng'omuntu engeri enfa gye yafaamu sijja gigenda mu budde buno naye National Resistance Movement bw'otunuulira omusajja omusiraamu omujjuvu omusajja wa Kabaka ajjudde bulungi omusajja aludde ng'alemera ku nsonga ez'abantu ba bulijjo yeyali akutte Kayunga district. Kayunga district was liberated in 2021 when Oweekitiibwa Ffeffekka Katonda muwumuze emirembe bwe yakwata ekifo ekyo naye bwe yakwata ekifo ekyo ng'ono bwakugambye mbu their national resistance movement they don't mind whether they've raped, whether they've done what, as long as kyebaagala the end justifies the means. Musajja wa Kabaka n'atugendako bw'atyo mu nfa etategereka ey'obulumi ennyo. Nze nsuubira abasajja ba Ssaabasajja bonna abantu ba Ssaabasajja bonna bwe baalaba mbu Oweekitiibwa Ffeffekka yakutte district y'e Kayunga bonna essuubi lyabaddamu mbu essaza lya Ssaabasajja kati ndowooza likoze eki lizze mu mikono emituufu. Ate nze bwe mba tunuulira akalulu k'e Kayunga, it was not about no, it was not about FDC, but it was about ezo ensonga z'Abanabugerere ze bastandingako ebintu ebizze bibaluma. Bamaze okweliberating nga balonze omuntu gwe basuubira mbu kati ono agenda kuzzaawo ekitiibwa kya Buganda. Agenda kulemera ku nsonga z'omuntu wa bulijjo kubanga amumanyi mwe muli bannamawulire mbadde mwali mu mukyaza Oweekitiibwa Ffeffekka ku platforms ez'enjawulo mumanyi his values ze yali astandinga. Okitege? Okay. So najja n'agenda bw'atyo kati abantu b'e Kayunga budde buno ennaku gye balimu y'amaanyi nnyo. Ennaku eno eva ku ki Mwami Kasule? Nkuleetedde background. Bagezezaako okwenunula bafune obukulembeze obugenda okulaba nga buteekamu ebyo bye standinga in for. Omukulembeze waabwe agenze mu ngeri etategeera. Muna NRM wana atugambye na tugamba bo bali ba National Resistance Movement kubanga n'enfa ya Oweekitiibwa Ffeffekka ne budde buno teri agimanyi. Sagala tugiddemu budde buno. Tuzze bataddewo akalulu okureplacinga abantu balabye kubanga ne bagamba kati muntu ki gwe tugenda okuzzaako kubanga omukyala nakwedde nze mbaddeko mumanyi
kubanga nkozeeko naye mu kibiina kya FDC. Omukyala Nakwedde yatuweerezaako mu FDC actually yaliko ne in charge of Buganda desk. So ng'akola awo Najjana Nkumbi aluddewo bulungi mukyala mukakkamu ebintu abitegeera aludde mu struggle amanyi kyakola. N'asala n'adda mu kibiina kya NUP. Naye nze ekyo sikitunuulira. Nze ntunuulira values what she stands for. Okulemera ku nsonga kubanga Nakwedde has gone through all the ranks. So kati Kayunga ne mulabamu omulamu ogombwa gwe tusobola okuteeka wano ku protecting interests zaffe. Mwami Museveni n'agenda e Kayunga n'agamba Nakwedde sigenda kukkiriza kubanga Electoral Commission yalambika program. N'agamba sigenda kukkiriza campaigning olunaku olusembayo olwo lwonna lwange njagala kuweereza orders zange zonna bwe nzaagala. Nawe Kyagulanyi togenda kuvaawa? Tugenda kuva wate kituufu mwakiraba. Mwami cha Honorable Kyagulanyi teyali meant kugenda Kayunga ku remand ng'enaku z'omwezi 13 n'atagenda. Well, yalemesebwa. So kati nze nkuletera kalulu. Then omukyala Nakwedde n'alemererwa okukola ki ne bamugaana campaigninga. Mwami Museveni n'ayimirira n'alaganga e Kayunga bw'ataagiwangula mu kalulu ka 2021. Era nga yeebuuza bw'abanga luli yawanguliranga waggulu lwaki kuno yawangula n'ebitundu 3.5 ku buli 100 ate oli n'amusinga n'ebitundu 62. So nze kyenkugambye mbwe bugerere waliyo ensonga nyingi fe abantu ababaddeyo ebbanga ennaku 2-3 bye tulabye bugerere ne budde buno kye bakoze actually kyongedde bwongezi salt to the wound because you see akalulu Mwami Museveni yavayo n'akugamba mbu ffe tuli ba national resistance byolaba mwami Kyakuba wano byayogera. I don't think that he speaks them ignorantly. Amanyi byayogera atabitegeeza amanyi yajabijja kubanga Mwami Museveni yagamba ne bwozina emirundi 20 bwe yayogera mu Luganda lwe n'agamba ne bwozina emirundi 20 tosobola kukola ki okujjako nga NRM tekoze eki tesazeewo. Ate jo kye twalabye kubanga abantu bakubya akalulu kaabwe nga regardless of emivuyo gyonna egyabaddemu okubba okukola kyokola ki akalulu ne kaba very clear. Nakwedde Harriet yakawangula yakawangudde n'obululu 3.5 Electoral Commission etuwe 3.3 kitundu mwami Kasulo mujijja. You see Electoral Commission kijoyogerako. Electoral Commission joyogerako sagala to discuss Electoral Commission because you see Electoral Commission joyogerako eri very clear ngekugamba actually mwami byabakama bwe bakuta obululu nakkiriza n'obululu serial numbers emukuteze zaffe ate sigwe gusoose 2019 twalina akalulu ehoima by election still ne bakwata obululu predict ballot papers mwami byabakama n'aconcedinga buno bwaffe. So buno baani ababadde babutiikinze babukutte n'aba NRM ate babukutte nani ne Secretary General NRM Mwami Tadong naye namulabye ng'ategeeza nti aba NUP nabo babadde bagezaako okulaba okubba obululu. You see kati ekitegeeza Electoral Commission yokka gy'ogamba kubanga aba NUP bwe baba basobola okubba n'aba NRM nga basobola okubba meaning kati yo omulimu gwayo gwabadde guliwa. So kati tusa kumpoleza Electoral Commission kati at least nze njogera kyendabye ku ground kibavuddemu ne babala wali buli omu n'akola ki n'alaba kubanga bya Electoral Commission obirabye kulaze mbu you see omulimu gwa Electoral Commission okumakinga sure mbu akalulu kali credible kali free and fair akalulu kali credible enough. So bwe batasobola kuuma ekiri under its custody then kifuula akalulu ki mutekali credible mutesobola telina busobozi. So kati bw'otunuulira Electoral Commission ate eyavaayo ne kubanga mu kalulu ka Winnie Kiza in 2011 Electoral Commission yavaayo ne conceding yategeka akalulu akatali free and fair era akalulu ne bakasazaamu. So Electoral Commission gyoyogerako. So ate oyogera ku Electoral Commission eri appointed by ono Kyakugambye mu National Resistance Movement. Ne bagamba mu kati wano twagala ono tugenda mukwata bukwasi ono tugenda mukuba bukubi kafuni ono tugenda mukuba bukubi tugenda mutemesa bijambia. So National Resistance Movement gyoyogerako. So naye ebyo byonna nga tubitadde ku bbali nze kyenjagala Abanayuganda bategeere kubanga Nakwedde sigwe yasoose okubbibwa pazze babba abantu nze nkugamba mu kalulu kange actually ono ye bataddeko difference ya bululu simanyi 400 and something nze bateekako just 112 votes. Naye mwami Kasulo lwaki buli awangulwa bwe bamala okulangira results
ekigambo kye statement yemu ekolebwa batubbi akalulu naye nga ate electoral commission yalina obuyinza obwenkomeredde okulangirira awangudde oba nazzeeko oba naluziza ekibuuzo 1980 when Mr. Museveni said bamubba akalulu electoral commission teyaliwo electoral commission yaliwo naye ekyaliwo mbu akalulu kaali kabiga ate baali tebadde nakakika Mwami Museveni ate by the way you see that's where gye tubadde tulaga Mwami Museveni should not take Ugandans for granted. If he had enough anger to go and carry guns and kill Ugandans because of an rigid election, talowooza mu Bannayuganda they are that gullible mbu nabo tebasobola taking another means. Because you see, let me tell you, the pain that is caused after an rigid election, it is too much. Olaba abantu emitwalo esatu mu ekitundu balonze omukulembeze waabwe. That protest, I don't know where you're going to put those people, that anger, those emotions, and I don't think that all those people are going to move on. Mwami Kasule soko simbe wakati kansoke nzireke wo Mwami Mayanja kati tunaba kugenda mu kutunuulirwa mu kuba tochi mu kalulu ke Kayunga Butabwe kabadde. Oba oliawo waliwo Bannayuganda abatannamanya akalulu kyeki era mubaamu ki katambula katya paka we tutukira ku lunaku lw'okulonda. Babeere Munnayuganda akyabuuza ekibuuzo ekyo kitegeeza waliwo omwami yatuula mu ntebe zino naga nti abo baki bakadamba tabeera mu Uganda because emboozi y'akalulu esomeseddwa omusomesa asinga obulungi mu bigambo ne mu bikolwa. Yaliwo oyo retired Colonel Dr. Kizza Besigye agisomesezza bulungi nnyo to the extent n'ekiggala agiwulidde n'omuziba abirabye. Oyo Munnayuganda akyalina okubuusabuusa ku kalulu ke Uganda kyeki na biki na biki oyo kadama Uganda agiraba ku Instagram lwataba na data tabaako nefe ababeera mu Uganda tetukyalina kubuusabuusa tetukyalina contradiction yonna wabula abamu twazzeeko ebbali ntuga nti abatannategeera mugende mutegeere ndi musanyufu baalozezzaako otunyu twetu tetwongerako. However njagala kutandikira ku nooki eno nga nzira ku kibuuzo kyo Mwami Kasule statement gyokoze nti gye n'omuntu no mwe mu 2016 mwabuuza Besigye DR forms eyo statement si ya bwerufu 2016 eyali in charge wa election management nga party president wa FDC yali General Gregory Mugisha Muntu ne squad gye yali ekola nayo for the first time akaluka 2016 FDC yakuliyetinga teyakola ngajita bacha campaign bureau or election. I was a NEC member. Listen, actually we asked this question. Listen. I was today we were in working committee. But this is my submission. But this is my submission. You see, this is my submission. No, but this is my submission. No, it is my submission. It's my time. I kept quiet. Mwami Kasule mbadde nkusaba osooka osirike ngenda saba producer asooka agirenga ajjako microphone yo Mwami Mayanja tugende maaso ne submission yo ngambye nti eyali in charge of management ya kalulu ka 2016 yali General Gregory Mugisha Muntu party president. It is my submission. Mwami Kasule nsaba osooka osimbe wakati. Which General Muntu didn't have any role. Okay. Which General Muntu didn't have any role. And actually we asked Dr. Besigye because you see we know how everything was messed Okay. Kasule, you know that at one point General Gregory Mugisha Muntu was asked to declare results. ngenda kusaba Mwami Kasule ngenda kusooka nkusaba osooka osirike mbadde nsaba producer soke tuwumbulemu katono tetwetaaga kuwumbulamu tugende maaso n'emboozi gy'oli mu kulaba nsaba soke tuwumbulemu katono nnyo tugenda kukomawo ng'abaami bano basobodde okuba nga ate batereera mu mbeera tusobole okugenda maaso. No. How I wish I could be protected.
Because this is my information. You can come back and, No, you see, counter my information. Nsaba Mwami Kasule, nsaba tuwuliziganye, nsaba Mwami Mayanja soka mu Maybe I submission. make my question clear what I was meaning. This is my Mwami Mayanja soka osibike. Mwami Kasule. This time today they asked where the DRR forms of Kayunga. They've been put on table. Dr. Besji was not in position to put because we didn't have the DRR forms. Mwami We Kasule, had no submission yo. infrastructure to collect the DRR forms all. I've told you this time we were actually privileged that we had the DRR forms. It was a small and that is your statement. That is your statement. Let me make mine. Because you did not have a monopoly of information at FDC. No, I'm talking something. Let me make my statement. No, you're not going to Mwami Mayanja tugende maaso. So you have a license to utter false information, tainting some individuals' names, and you think you'll go away with it? Mwami Kasule, mbadde nsaba tuwuliziganye. Mwami Mayanja tugende maaso ne submission yo. That's why I sat in the middle. I am making my statement, and I beg to be protected. It's okay, Mwami Kyaguba. I want to put it that at one point, there were DRR forms at the headquarters totaling about 51%. Muntu was asked to declare. He said, no, let us at least have 85%. And was he wrong? No, that the issue was declaring 51%. No. You see, Mwami Kasule, Mwami Kasule nsaba tuwuliziganye. Mwami Mayanja tugende maaso ne submission yo. Tugende maaso ne submission yo. Yes. Okay, fine. The problem of this country is that dishonest. Mwami Kasule, ngenda kusaba osoko. Yes, katulinde Mwami Mayanja soka wasa. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Jembadde itaita nsanze abasajja nga bagamba lwaki bala batukuula Farida lwaki mukuula abasajja omusajja baba tebamukudde asanyuka busanyusi n'akuwa ssente kati bw'alaba nga tafunye kyayagala n'alowooza mbu wamukudde aba yazikuwadde oba tewamukudde. Okay, Lydian, lwaki mwagala abasajja abakulu? Nabo batwagala naye fetubagala lwakuba nti batutegekera future. Okay, tutegekera future wakise. For more insightful topics, yes, keep it the Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Remember, Snap Talk airs every Saturday, right from 6 to 7 with your girl Teddy Tenjo, but I never come alone. I come with the two beautiful girls. Lilian Luwede, the princess. Meanwhile, we have a new home. I'm super excited. What do you think of our new home, Farida? I love it. I just love everything. Yes, let's keep it the Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Kulika nnyo mukumulamu ko the voltage ye program joli mukulabagano gaba masanyalaze gennyini era wetugendedde mukumulamu ndowooza ogalabye nga ddala kituufu gano masanyalaze gennyinize omumbejja Luwedde Lilian mu studios nina omwami Mayanja Robert Katongo omwami Mayanja Robert Independent Mind era ng'ono yatutegeezezza nga yakatandika ate ebigambo byayogera ayogera bibye ng'omuntu talina ate kibiina kimutuma ne tubeera ne mwami Kyaguba Robert Katongole ono naava mu kibiina kya
NRM ate nga ne Mwami Kasule Ismail onono naye ate tuli naye okuva mu kibiina ekya Alliance for National Transformation. Tukyagenda mu maaso n'okulaba nga tukuba tooki mu kalulu ak'ekayunga butabwe kabadde na mivuyo ki egyakeetobeseemu. Bwe tugenda ne mukuumulamu Mwami Mayanja abadde atandika butandisi kwa submission ye era nga ngenda kubanga nzirayo ewe butereevu naye njagala okutegeeza bwe ayagala okubanga ate tukubirako mu studios butereevu ojja kuyita ku namba y'essimu MTN 0789 017145 ate nga Airtel 0759132310. Awo wennyini wujja okubanga ate obuuliza ekibuuzo kyo abakulu mu studios basobole okubanga ate naawe bakuddamu bulungi. Mwami Mayanja. Nja kuddamu we natandikidde. Leero ngenda kwekopako ku bigambo bya Mwami Kasule. Ekimu ku kitusumbuwa mu Uganda muno be bantu abakulu obutaba beerufu obutaba bamazimu. Nja kukiddamu muganda wange Kasule. Wakoze statement ku mpewo kuno nti mu 2016 mwabuuza candidate Kizza Besigye DR forms tezaaliwo ekyenjawulo ku kyekayunga zo mwabadde nazo tubakubireko mu ngalo. Nenjagala kikuddiza ti 2016 because saagala tugambe mu accident eno nnungi kubanga omuntu amenyese mugulu gwokka oli amenyese omugongo yenene nnyo accident baki accident 2016 Besigye yali wanjawulo nnyo tiyakkiriza akalulu ka 2016 kamanagingibwe ku headquarter. Byonna byeyakola yabiteeka wansi w'obukulembeze bwe FDC. DR forms zaleetebwa sources nyingi nnyo. Waliwo ezimu muganda nga Abedi Bwanika yaga nti ezen district ezikyali mu garaji ye ne Sewungu ne Muwanga Kivumbi. Nenga abantu baffe ku ground mikwano gyaffe baziwa abantu bano gamanyi nti banazituusa mangu gye ziraga ne bakyazina mu garaji zaabwe. Naye ezo ezaatuuka enajja nankumbi. At one point pressure yagamba Mwami Mugisha Muntu by then yali party president wa FDC. Zino results zikumala okudeclaringa because ne electoral commission te declaring ange ina 100%. Ebera ne reasonable percentage je collectinze mu field ne ji comparinga ne bisigaddeyo ne ganti bisigaddeyo ne binajja results zigenda kusigala ngazizino. Ye directive yemu abantu abo gye bali bagamba Mugisha Muntu. Mugisha Muntu n'agamba nti nja kulangirira nga ziweze bitundu 85 ku 100. Twali tulinda ebitundu 85 ku 100 bijje Kaweesa ne banne bamenya offices ne bawalampa ebikomera ne bajjamu enzigi laptop ne bagenda nazo ne ba dismantlinga ki. Lwaki nzijayo kino njagadde kuzimbira ku Kyakasule ate nga nzikatiriza ebigambo by'omuyekera Kyaguba Robert. National Resistance Movement akalulu lutalu abagenze ekalunga nga muloweza ekayunga nga mugenze ku field tour mukulikeeyo. National Resistance Movement akalulu kufa Chechi describing akalulu mu Uganda. Era nanyumitwa nnyo nga ndaba abalina bandage nenga Kyaguba akuga nti ebyabadde omanyi Napoleon yagenda ku lutalo nerabire baluyitalo ewatu wotalo ne bakuba abasirikale be bonna emyala ne gikulukuta omusaayi bwe yajja n'agamba siyimirirangako mu kifo kirabika bulungi nga kino. Bagenero wano we bayimirira Kyaguba Robert owa National Resistance Movement abatakkiriza bannayuganda kubaako kye boogera ku nfugo yaabwe. Kayunga yamulabikidde bulungi era ali mu muudu ali mu jovio ali mu celebration ky'abantu emitwalo 3 balina gwe babadde baagala tekyasobose. Bino ebirala nitty-gritties Kyaguba tebabyogerako ebyo bye tubadde nga tugamba bannayuganda bulijjo. Abamu ne bavaayo ne bagamba abo be bamu nga toto tagiggalawo. Naye akakiiko k'ebyokulonda ke kalina obuyinza obwenkomeredde okulangirira ani omuwanguzi era ke kalangiridde omwami Andrew Muwonge okubanga yeewangudde. Sigenda kumala budde bwange mu postmortem nze sikola mu mochari kubanga Kyaguba olwaleero yemanifestinze bulungi nnyo nga representinga kilabu y'abasezi bagenze ekayunga ne basanga akawala akato ne bakalya. Atugambye mbubbo bwe baba balya tebafaayo babatandikidde ku bigero oba mutwe bakulidde nakwedde bamumaze kati babanja mulala eyo mbozi y'abasezi sigenda gigenda naye nze njagala kuwa way forward
naye kati tunatuuka kwefuwadi mwami Mayanja gwa akalulu k'ekayunga bw'okalabye oba bw'okagoberedde okalabye otya era osobola kanyonyola tekalina njawulo n'akaluwa n'akebugiri n'akebusiya no by election bwe zito bwe zibeera under Museveni is a junta, Museveni is a dictator, Museveni is a rebel, is a head of a national resistance movement until Ugandans answer what they resist. mwami Mayanja ye mukulembeze w'eggwanga General Kaguta ekitegeeza nti Mayanja omusezi bwe nkulembera district etalimu basezi bwe nfuuka nganze ndi musezi eyo district eba y'abasezi very well. Kakati Uganda ekulemberwa omusezi Yoweri Kaguta Museveni methods of workers za kisezi okiwulira tetulina nnyo bingi bye tugenda kwogera olw'okubanga ye mukulembeze w'eggwanga lino. Tugenda kutunuulira akalulu nga bwe kabeera mu bitundu ebirala biki ebikolebwa kana akalulu bano bakyaguba omubuuza lwaki teyagenza adde agenda kimayo ki nga UPDF yabadde ku ground, mechanized brigade yabadde ku gundi, land forces babadde ku ttaka, intelligence organs zonna zabadde ku ki nga batunuulira akawala kannakwedda akata nandi kyogedde n'ekyo kankireke nja kuba muyisiza bubi ng'omukyala because nakwedde why would Museveni go to undermine omuzukulu yabadde anyonyeza munnakibiina kalulu kubanga ye chairperson w'ekibiina kya NRM. Ekyo kirungi nkiwagira era nvumirira lwaki Kyagulanyi naye simunenya kuba yatuga ebibiina by'obufuzi tabikkiririzaamu era tabyagala bigabanya mu bantu ate yakulembera ekibiina ky'ebyobufuzi akyetaaga okuyiga enkola y'ebibiina by'obufuzi yensonga lwaki yataddewo excuses obutagenda Kayunga singa nabadde na engineer Patrick Amuriato Boy nga alina candidate ne bwe banditadde barracks ewuwe twandimutuusiza e Kayunga because gwe mulimu gwe ye license gyalina ye certificate gyalina a registered political party prepares leaders, it prepares for elections. Tosobola kubeera ng'okulembera kibiina kya byobufuzi ne webalama akalungo kalina mu candidate police ebadde ekamuli police ebadde Arua twana abantu baafa naliyo ku ground. Police ebadde Jinja bino bibozi bya bulijjo no bannayuganda ndoza batuuse kati tubawe ku kipya nsonga lwaki nze nazze nga sagala ku gradinga mu postmentum omuntu yafudde atya nakwedde yafudde atya muwonge yawangudde atya nze sina budde bwebe because bye bimu ojja kutunuulira nga abalonzi abakubya akalulu k'ekamuli k'ekayunga bavudde Bugiri Buyende Kaliro abalonzi ababadde balina okuba akalulu ako be basibidde ekayunga ekamuli Buyende. But I don't have those facts ku ground kasula jatugule. But what am I trying to say? Nti ne batunaava ekayunga ne tugenda Emitiyana akalulu anda Yoweri Kaguta Museveni bwe kati bwe kajja okuba bw'oba okagendamu teweesiba lumu weesibe 3 kuba ebbiri tezikyamala ogenda kuvuganya n'amagye ogenda kuvuganya na state sina NRM nga political party bano beba NRM naye teyatawanye genda akugambye nti Commander in Chief yabaddeyo, Prime Minister yabaddeyo. So what did he expect? So zembadde njagala mudakika zange sigaddeyo. Nga tonaba kugenda wawona. Bw'otunuulira akalulu kano ak'ekayunga. N'engeri gye kabaddemu na byonna ebyakabaddemu kajjayo ekifaananyi kya democracy. Democracy bwe kajjayo yoyo Kyagulanyi gwe yaweera obujulizi that you can't contest 4 times and then on 5th times you tell us democracy doesn't work. So democracy worked in the perspective of the Kyagulanyi group. However, ku bannayuganda abayayanira democracy fe abakubiddwako emiggo olutentezi mu lutalo lwa demokrasiya tetukyalina na budde ku debating about democracy nga tukozesa benchmark ya kalulu awo twavuddewo bitubyogedde emyaka 15 ne bitufuuka ebivumo gye tuli abyo twabimaze. Now the focus fe gye tuliko what next? Akalulu ako kakubiddwa nga bwe kabadde nkugambye temuli mu kipya kyazzeemu abadinka tebakubye kalulu ako abana Kenya tebayingidde aba ADF tebakabaddemu because ebyo byandibadde ebipya bye tulabye bye byali Arua bye byali Ebugiri bye bibadde mu bye byali e Kasese nga tulonda Wini Kiza byebyo bye bimu tewaliwo nnyo kyakyuse okitegedde era electoral commission yaffe yeeyo yennyini ne results zaayo owangulwa okuva ku ssaawa emu ey'okumakya paka ku ssaawa nga 3 ez'ekiro bugenda okukyenkya nga bakuwangudde ntegerekese. Therefore nze nga Mayanja alaba Sheno njagala muwa we forward
sagala mukoyeza mu postmortem. Naye mwami Mayanja tetunatuuka ku way forward. Way forward tugenda jiwaawo oluvannyuma naye njagala nsooke nkusalemu ekirimi katono. Oba oliawo nsooke nkusimbawo wennyini w'obadde otuuse. Nsooke mbuuze mwami Kyaguba ekibuuzo kye kimu. Mwami Kyaguba, sorry okuyita mwami Mayanja. Naye bw'otunuulira akalulu k'ekayunga bute bwe kaabadde byonna ebyabaddemu emivuyo egyabaddemu oba oliawo n'abamu bavudde. Kyaguba agambe mwabaddemu emivuyo because he has first of all to concede ti mwabaddemu akavuyo. Tewaliyo kyeyalabyeyo kitaliyo. Mwami Mayanja kansookezere wa mwami Kyaguba na byonna ebyakabaddemu emivuyo egyakabaddemu kijjayo ekifaananyi kya demokrasi mu kalulu kennyini kana k'ekayunga. Mukyala nakwedde yabadde ne plaster wano nga kutama bwati nga alaga nti yafunye ekiwundu n'abalala omwami honorable zaake naye kennyini okutwalibwa mu ddwaliro kyava Kayunga. Mulonzi wa Kayunga yali agenze kunoonyezaako munnakibiina kalulu Mityana teriyo by election. Mityana tennatuuka naye baasoose Kayunga. Mu kutandika ebigambo byange ekibuuzo ky'ombuuza mugambye eyeeweza omumba. Nze siina kintwala Kayunga kunkuba mbali. Atalina maanyi tagwa ddalu. Wanje? Nze sirina maanyi sagala gwa ddalu mu bantu. So, oyo ye bo balina amaanyi. Kabagende. Naye nga kana akalulu kekajjayo ekifaananyi so buli wakabina akadena alina okubwa kibooko. Bw'aba ayagala. Mwami Mayanja sokoleke mwami Kyaguba. N'abalabye ng'obubina bunene bwe balina baagala ki? Kibooko. Anyway, National Resistance Movement. Kyenalabye Bannayuganda balonze omuntu gwe baagala. Bannakayunga. Nja kusooka mpaamu seconds 5 mala okugyawo obubaka bw'abantu bano ababiri. Ekisooka twerabira Mwami Mayanja kyayogedde nti abantu bano ab'ekayunga Mwami Besigye abasomesezza nnyo embeera y'akalulu naye omanyi Mwami Besigye ali awo tayagala fiira ku bbala limu ayinga na Olovu. Kino nkyogera buli lunaku. Na Olovu tayagala fiira ku bbala limu. Ate yeerabira we have two voting patterns now. Tulina rural urban voting pattern ni Besigye's pattern kati. Ye Besigye agamba we tulugenda mu kalulu tetugenda kuwangula Mwami Museveni. And he said it always he said nga ali ku platform ezenjawulo n'agamba nti Mwami Museveni abeera mailo 2 nga goli mailo 5. N'agamba is so Guinness and bright oba okyalowooza nti ogenda kumutuna kati buno obudde alowooza 2030. Oyongera otegeeza ki so voting pattern ya Mwami Besigye ya defiance akalutukazire. Kyovula bakuluno bamuyisaako eggaali ne batuleeta ambuli atambuliranga mu bigere. Omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni yategeeza akapapulo papula tekasobola mujja mu buyinza. Lwaki agendayo? Amanyi bulungi nti Abannayuganda bagenda mulonda. Kyovula yakyogera. Kuba kimanyi Bannayuganda bamwagala. Akapapulo papula kanze mu buyinza nga Bannayuganda balinamu obwesige. Kyeki yali ategeeza. Mulowooza yali yayogera ki? So should we send akalulu just kategekebwa butegekebwa kutuusa mukolo tekakyalina nnyo makulu kuba omuntu bw'oyogedde nti omulonzi ebigambo by'oyagala okuwulira byebyo ebikuweesiza omuntu oyo akalulu. So sigamba nti gwe ebikusanyusizza naye nga tebagenda bikola. Kati baganda baffe baliwo kwagala kusanyusa bantu naye ffe tugamba ekyaffe tetwagala kusanyusa twagala kubuulira kyetugenda kuwa gwoba onyiige. Now omuwandiisi omu yagamba omulonzi yenna ogenda n'olonda but you cannot decide. Oyo abala akalulu yalina authority ng'akalulu kawedde okubalibwa okudecidinga who the winner is. Yes. Gwe omulonzi mu parliament tolabanga nga bali mu kulonda speaker n'osangamu obululu obufu. Kitegeeza gwe omulonzi tomanyi ebyolonda tobitegeera nabitegeera. Naye ono abala nti n'agamba Kasule, Kyaguba, Mayanja. Lilian atali mu equation yaffe. Naye weesanga nga waliwo awandiiseeko nti Lilian wansi. Twabira bano ng'oli boldly
yakubako fula eno manvuli kukaluka speaker naye bamulonda ewaabwe najje natulaga nti ali mukuti akubyeko manvuli nti gyayagala kuli egyo emitwe giri mu parliament ya Uganda. Now oli yakugamba nti those who vote decide nothing, those who count the vote decide everything. That is the democracy we are. So ababala akalulu yes, they decide everything. Chovolaba mpasangamu obululu obukoze eki naye nze ngenze nenonda njagala ekyo kiwandiika. Those who do what? Those who vote decide nothing. Those who count the vote decide everything. Bebasala wanya wangula obanya kubanze nkuwadde example nkuwadde scenario abekayunga abalonze muwonge tebasalawo eyabaza akalulu yekaya alina ki exactly omanyi lwaki lwaki batulaze nti buno obulu bufudde obulu 1200 bufu kyogamba tekwabadeko babutiikinga. So you decide nothing kubanga tomanyi byolonzo abamu balonda nagamba nerabide wakubuza nokubuza mpozi babatu batulondani nga tebamanyi kubalonze Lilia nakubuza ko wano wizi yo MP gweke nino gamba nalonda naise jukira sawa zino omubaka wange ye Honorable Alan Sewani buno enaku zino walondera wa nalondera ebukasa jana nalondera bana mukiwulire mwami chagu bantonize kumalayo bana Uganda fena tulinga Lilian mwami chagu omubaka wange tugenda netulonda kubanga system gye twaleeta mu Uganda buli omu aline dembo kwesimba. That's the democracy in any political party. Political participation buli omu osobola okugenda ne wesimba woyagala, but the honors of omuntu awangudde remains with the commission. Okay. So we give Mwami Kasule, we give obuvunanyizibwa electoral commission okulangirira omuntu awangudde kubanga mwe nammwe mu kulonda okwammwe mutikinga n'akaboksi we katasaana kubeera nolonda notikinga ngomanyi toli mukutikinga nakwedde amaaso go gakutunulidde ku muwonge. Awo mwami Kyaguba wenjagalira okubuuza ekibuuzo kino nakyo genda nakyo akalulu ke kayungo okusinziira bwe wakalabye ne bw'okanyonnyodde kabadde free and fair. That's why it is there. Bino nabyogera nga tugenda kwogera emyaka gyonna. Even in America we tugamba nti basinga okulonda obulungi bakozesa kigambo free and fair election. Tebalina kyogamba there is no extremity of free and fair. Excellent election. Bashitekewo, we go with that. Tugambe so this was a free and fair election. Kyovola atowira ku Munakayunga nga awogana. Bonna bakkiriza ne bagamba ekituufu kiri nti batuwangudde. Let us go on the drawing board. Tulinde 2026 if we want to come back anyway. Tugende twesimbewo oba si kyekyo tudde mu kulima emwanyi. Ssaabasajja Kabaka abakubiriza mugende mulime emwanyi. Emwanyi terimba. Mugende mu mwanyi gwe nakwedde. Mugende mulime amatooke. Mutandike muleme okukolera olubuto lwokka buli kimu ate Muwonge is going to serve diligently kubanga akolagana ne gwe mbadde temusinga kwagala nga temumwagala Mwami Kalangwa ne Nantaba bombi abagadda. So therefore buno obudde ekibba ttaka kye mbadde mukaabira buli kaseera kigenda kugwayo Kayunga because mulonzo wammwe mulonzo akolagana n'ababbi b'ettaka Nantaba mubbi wa ttaka Kalangwa. Eyo tuveeyo mbadde nsaba tukomewo ku mulama gwe tugenda maaso n'okubaganyako ebirowoozo naye Mwami Kyaguba waliwo ebigambibwa nti NRM yalinga esasula abantu okugenda okulonda n'okugenda ku rallies. Good okyogedde nti ebigambibwa. You know there is that word in English hearsay. Woba ogenze mu kooti n'ogamba nti owaayi nange nawulira. What is the truth then? Naye omukulembeze w'eggwanga atugambe eggwanga lyaffe liri democratic naye bwe libanga liri democratic lwaki bino bigenda maaso n'okubanga bibeerawo kubanga abalonzi babagulirira. We are all failing to describe the word democracy. Awo tuba tutandikira. Yes. Kubanga wogamba nti omuntu okumuwa sente ng'agenda mu kalulu maybe ebali token of appreciation agenda bamukozesa transport boda ye. And who was paying? Bamugambye nti tukuwadde genda olondeka ogundi.
Who said so? Anyway, lwaki ezo sente zigabibwa mu kiseera nga tugenda mu kalulu? Don't you think nti kubanga kugulira muntu tibotuuka okulondolonda ensi? Waliwo eyambuuza ekibuuzo ejjo. Lwaki mwakomezaawo ebyapa byaffe nga tugenda mu kalulu? Ekyo nakyo kibuuzo. President ayina eddembe okutwa kubanga save bagikola dda nga nabyakalulu tebiriiwo. Babikola I think if not in July it was August. Ne bagamba bano ebyapa byabwe by'ettaka babikwatira mu gundi mu register of lands yabikwata, so president n'agamba no. After wakola approvals nga bandeetera wano ono omukyala eyali kasi ne bamugemereire yajja ne recommendations. Therefore the owner of bino ebyapa ye gundi byonna ebyapa 10 ne babitwalira bannyini byo. So tewali muntu agamba nti lwaki bakikola mu biseera bino. President yafunidde obudde ogende Kayunga. Okay. Yes. Ate it was just by a coincidence nti n'ebyakalulu byakoze eki? Byamusanze nga process gyalimu ey'okutwalira bannayuganda ebyapa byabwe. So buli kimu ekikolebwa mu ggwanga mwemba yanje abuuza lwaki Kyaguba teyagenze olwokuba nti yabadde y'amagye. No, we have to keep this country secure. That's the reason as to why tetwagala muntu atabangula mirembe era amagye okubeera Kayunga poliisi biki. It was a joint effort. Kyabadde kyetaagisa bwe tugamba nti akalulu kali free and fair, kyabadde kyetaagisa okubeerayo poliisi amagye iso byonna okubeera wali okubeera Kayunga. Tuli mu budde bwa bomu. Kyogamba abasirikale baffe bakubye ab'empigi be bakubye amasasi ababiri abafudde ekyo tekisasamaza ggwanga. Oba oliawo eno poliisi n'amagye n'ebirala byaligenza empigi okusinga ogenda Kayunga. Just imagine singa abantu bali mu Raale bomu neekuba Abannayuganda awo ne bafanga bibiri, who is to blame? Buli omu agenda agamba government temanyi ffe tweyama okuuma Abannayuganda n'ebyabwe. And that's what we are doing. Olwo ate bano abavuddeyo n'ebisago okuli Honorable Zaki ndabye n'abalala nalabye ne mukyala Harriet Nakwedi. Ekyo kibuzo kyawe. According to state, put it somewhere. Mama yanja ayogera nti bano ababadde supposed okulonda Kayunga bonna babakutte ne basibira Jinja Simanya Lufenya twala tugende, which is not true. Bannayuganda be bakutte nga bagenze Kayunga be bano one kankumenyereyo nga basatu bokka bakumala. Zahara Ruyirika, Speaker wa KCCA Kampala. Mulyanyama meya yakoze musango ky'okugenda Kayunga okunoonyeza ekibiina kye ekirina license akalulu. Owulira ngakoze eki bamukutte muki mu kalulu ngakoze eki mulonzi wa Kayunga. No, yabadde mulonzi yagenze kunoonyezaako mu yabadde kalulu. Is it unlawful for a member of a registered political party to go and canvass support for a political party candidate? Mbulira section ki mu Penal Code Act mwe bakwatidde Zahara. Toyanziza mwami Mayanja katuminde mwami Kyakatukize mwami Kyaguba. The voting the process of okunoonya akalulu in the field. It was on Tuesday. Netugamba from today onwards tewali muntu yenna akiza kuba campaign. So Zahara was campaigning? Zahara was campaigning. You have evidence? You have evidence? Gwogambye kiki mu Penal Code Act wasobola okundaga. No. Nabanja Kyaguba has no experience about multi-party democracy. Ensonga kyayogera bwatyo. Please. Tugende maaso mwami Kyaguba ne submission yo. Buli omu nze we namala okuba campaign nga nesimbyewo nadde wakane nebaka. Neni ndo olunaku olw'okulonda nengenda nenkasinga my vote, I came back home. Tolaba gwe wakakuuma wayita. Era bwe nakitunuulira bwe ntyo nadde waka neninda okubala akalulu then nengenda nengamba okay. The Voltage program gy'oli mu kulaba gano gaba masannyalaze gennyini ekikyagenda mu maaso n'okuba ttooki mu kalulu k'e Kayunga era nga abali mu studios bongera okutunnyonnyola akalulu bo endaba gye baakalabyemu nangeri ki n'engeri gye kaatambudde. Musobola okuba ng'otukubirako mu studios butereevu n'obuuza ekibuuzo abakulu
ne babeera nga ate bakuddamu. MTN eri 0789017145 ate nga Airtel eri 0759132310. Enamba ya Airtel gy'osobola okuba nga ate okubako n'obuuza ekibuuzo mu studios butereevu abakulu ate ne babeera nga bakuddamu. Njagala nzire wa Mwami Kasule. Mwami Kasule, bw'obadde otandika okutunnyonnyola otutegeezeza nti DR forms muziina buli kimu kyonna mukiina ekiraga nti mukwogerako ekiraga nti mukyala Nakwedde yabadde awangudde naye ate akakiiko k'ebyokulonda muno nkwotinga bigambo bya Mwami Kasule byabadde ayogedde naye okusinziira kakiiko k'ebyokulonda kalangiridde omwami Muwonge owa NRM ekyebuuzibwa DR forms zino tezatuuse kakiiko ka byakulonda kusooka kuziyisaayisaamu nga tebanaba kukola kulangirira kuwankomeredde. Ekisooka njagala making clear kyenabadde ntegeezaako okutegeeza. Bulijjo batugamba ab'opposition temulina DR forms. Okay. That's why I was telling you that even in 2016, when Dr. Besigye declared himself, he was challenged to table the DR forms, which he did not. We as a party, we had our weaknesses. We had our weaknesses, and actually that is something that we had as a contestation in Muchibina, because we are saying we don't have infrastructure, emala, okulaba nga tucollecting those DR forms in time. When I'm talking about Kayunga, see that naive or comparing Kayunga with the whole nation. Okay. Kubanga bwoba oyogera ku ggwanga oyogera eri asembayo ku boda ye Congo ekyangwali ebugoma eri wansi waffe Hoima gye tuva. Oyesanga nga naffe abe Hoima, we don't have capacity maybe to get those what. And of course you see ebyo byonna bizeewo kubanga we are dealing with the dictatorship. This kubanga bo even abaana babasanga ne ku polling station ne babajjawo ne babakwata. Up to now abaana abamu abaali bakuuma obululu abamu tebalabikanga. Abamu babakyali mu makomera abamu bavaayo buvi. So okubulira kwa DR forms okubeera nga teziweze si musango gwa kinoomu ba muntu oba party president oba Dr. Besigye Ngaye oba Honorable Kyagulanyi. Ekyo byonna by'ebintu bye twogerako ebituleeta ku conclusion ogamba mwakalulu kokka kayinza butaba ki enough. Because even those who have the DR forms have not been declared. Hello, the voltage program Jolly Mukulaba, Amanya College of Sinzige. Hello? Hello. Hello? Hello. Hello, the voltage program Jolly Mukulaba, Amanya College of Sinzige. Sebo. Amanya Walakira, Jinja. Hello? Enyabo. Yes, Sebo, Amanya College of Sinzige. The Walakira Abdo Jinja. Yes, Mami Walakira. Hello? Hello, tukuwulira Mwami Walakira. Hello? 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 Hello, Nyabo. Hello, Mwami Walakira, genda maaso tukuwulira. Oyogera ne Walakira Abdo? Yes, Mwami Walakira. Enyabo. Amanya Walakira Abdo. Wangi Sebo? Njogera ku mwami oyo NRM. Njogera ku mwami oyo NRM. Njogera ku mwami oyo NRM. Mwami Kyaguba waali ne mubuuza ekibuuzo kyo Sebo. Njogera ku mwami oyo NRM. Hello? Mwami Walakira tugenda kusaba oddemu okube anate obuze ekibuuzo kyo naye bw'oba okubye essimu mukwano gwange tukusaba ate osooka okendeezeko ku ssimu yo oleko naffe abali mu studio tusobole okuwulira obulungi kubanga tojja kusobola kukuba ssimu ate nga bwewuliza at the same time naye osobola okuddamu okuba 0789017145 oba 0759132310. Mwami Kasule tugende maaso. So kyebadengezako okulaga n'abanye DR forms tebakoze eki. Hello, the voltage ye program Jolly Mukulaba, amanya go ne gyosinzidde. Hello. 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 Wangi Sebo. Oyogera ne Walakira Abdo ku Jinja. Yes, Mwami Walakira. Njogera ku mukulu wa Kyaguba oyo wenyale. Yes, Sebo, Mwami Mwami Walakira, sorry. Kyaguba. Yes, Sebo. Alina. Hello? Hello, tukuwulira Sebo, kendeeza ku ssimu yo tusobola okuwuliziganya.
Mwami Walakira tukusaba okendeze ku simu yo osobola okubuuza ekibuuzo muddamu nti sebo nkuwulira. Mwami Walakira oba okuba essimu mbeera nkuwulira. Yes sebo. Mwami Kasule genda mu maaso. Kyonna kyekitutwala mbu media reforms, because you see even when the other alternative bajja kugamba genda mu court. Ne mu court bwogenda nezo dia reforms budde buno kubanga at least me I have been in court with my dia reforms and they told me they are not certified. I must get them from where? Electoral Commission. I remember these dia reforms zenina Electoral Commission yakola ki yazimpereza. Okay. Naye obuzibu webuli obuzibu fenga abana byabufuza abali mu luddo olugeza opposition. We have a very big challenge. Ate bwe tuba tetuli very careful tusobola okwesanga nga tufunye that sense of entitlement ngeri mu NRM. Okay. You see, me, I did not join opposition to make Dr. Besigye oba Mugisha Muntu oba Kyagulanyi president. I joined because mpulira nina okulaba nga neerwaniridde eddembe lyange, okulaba mbu mbadde mu nsi eyeeyagaza, ensi erimu emirembe, ensi gye tulwanirira ffenna. Because if I risk start fighting for either Mugisha Muntu, that until Mugisha Muntu oba becomes, oba until Mugisha Muntu is heading this, then I risk getting into the track in gundi NRM gyekola ki entambula NRM gyetambuliramu, which is very dangerous. Ate ekirala, we have a very big challenging opposition. Tuli so much dishonest. Tetwagala ko ate bwe tuba tugamba mu twagala okutambula okulaba nga tununula eggwanga lino. We need to first get on table to be honest to each other. Tuogere amazima, because you see there are very many things. Olaba wana kantu katono nnyo kabadde katuleetedde gundi, that kind of contestation. Just a kantu katono, because you see these words ebine bitwogera budde buno, we discussed these things to the extent that even there was a split into the FDC. Okay. Because ebyo byonna byava ku ki kwebyo ebintu okutakkaanya okwaliwo bali abamu ne basalawo ne bagamba let's walk a different path. Hello, you voltage program gy'oli mu kulaba amanya go ne gy'osinzidde. Hello. Kuwulira ssebo, buuza ekibuuzo. Hello. Bananga abakubi b'essimu tubeegayiridde era tubasaba mukendezeeko ku masimu mukendezeeko ku sound wammwe tusobole okuba nga ate tuwuliziganya musobole okubuuza ebibuuzo byammwe ate nga naffe eno tubawulira bulungi. Mujja kuddamu ate mukube mubuuze ebibuuzo abakulu bajja kuba nga babaddamu. Mwami Kasule tugende mu maaso. So kyembadde ngezaako okulaga mbolaba okukubagana kwe tulimu kubanga tubadde ekayunga nga waliwo amaloboozi agalala agajjambu obululu tebulina makulu simanya abo twabagamba ffe tubiyiseemu twabiraba. I personally went to Kayunga but I have gone through an election ate nendabira ddala mbu akalulu kawangudde naye they've not declared me. I know that is possible under this government. Naye Umbintu bino kye tugendamu ekyamaanyi ekisinga. It is to make sure that you see buli process buli kintu kyonna ekiriwo leka tukikozese all those means. Bwe naabawo means gye tusobola okuoverwhelminga the dictator well and good. Okay. Naye tukote tunacha because we are a process, we are a work in progress. Tuine betugezaako okuzimba buli kimu kyonna tugezaako okugeza kubanga mwami kyakuba kulaze wano mbu buli kimu kubanga civil disobedience nazo lyajja gamba muzigezezzaako zikoze eki ziganye. Buli kimu ebintu ebisinga bikoze ki naye I believe buli kimu kisobola okola ki overwhelming the dictator as long as we get organized, as long as we get out that dishonest eri amongst ourselves. Tutandika okwerabanga colleagues abali in partner, not just our enemies. Because you see, if we were in Kayunga speaking the same voice, for instance, FDC didn't have a candidate. But I was surprised to see FDC cadres castigating stones. Like who? Very many of them. Mention two. Very many of them. Mention two. So, very many of them. So, even you yourself here, you've said it, that Mbubandi yigidde ku kya Dr. Besigye kye yabagamba. So, ebyo byogamba, let me tell you, Dr. Besigye, oba Mugisha Muntu, oba Honorable Kyagulanyi, they don't own this country. The problem of this country is bigger than them. They are just individuals who are also participating to ensure. Panga ne Dr. Besigye yachogera very clearly. Nagamba naye abamugamba Besigye agende simanya akolechi. He's also fighting for kulaba nga naye akoze eki afunye eddembe lye. So we should not use these individuals who are our leaders as the yardstick of the struggle. The struggle eriwo gye tulina. Kubanga tukulaze mbu akalulu abantu balonda ne balonda omuntu gwe balonze nakyemalira natamulangirira.
abantu ne bagenda ku nguudo nakyamalira n'abakuba awenjagalira okubuuza mwami Kasule, can a disunited opposition host Mr. Museveni? That's where the problem now is, and actually that's where we should concentrate, because even in Mukalulu, if we are really honest to each other, fenanga tukwatira wamu nga tukolera wamu, we can still overwhelm Museveni. Ne ku civil disobedience but tubate tuli kintu kimu, because you see the front, you've seen people even on this in these studios castigating who are the opposition members, castigating the front. I personally have not, because I believe it's a process that can do what? Can contribute. That's why I went to Kayunga when even the ANT has no candidate, because I believe Nakwede stands for the opposition. She was the face of the opposition in that election. How about the DP? You understand? That's why I'm telling you, go opposition, because actually, Budo, in 2019 in Hoima, we had a by-election. I was ANT, but I was heading a campaign of an FDC candidate. The candidate of FDC reached out to all. No, you see, let me tell you, it was an organization. It was an organization of us locally in Hoima. Okay. So where does the organization, according to where does the party start from and where does it end? You told me to okukuliriza ngoyogera nenkuuliriza. So that's why you find that Mr. Mayanja, he contested in the previous election. Budde buno bw'ovaayo n'otandika castigating abali mu participating mu bululu. Ate you've just been there. Mu bululu buno bwennyini bwe tulimu, FDC ebadde celebrating wins in different areas. So because nupu efunye obwa LC5 kubanga gwe toyinawo candidate ali credible, and you start castigating. Because you see, Mwami Museveni bw'aba atunyiga fennanga opposition atunyiga kimu. Don't you think in opposition mulemeddwa okukola kye mulina okukola okusobola okulaba nti mutwala obuyinza nga bwe mukyagala? Actually, Uganda abaagala baluubirira enkyukakyuka, they have been let down by us so-called leaders. We've not given them clear direction. Chovola ba ekayunga omuntu avaayo natandika okukola kyo gamba kabalabe twabagamba lwaki tebayigira wano lwaki tebakola ki, because you see even they have not even given an alternative kyekisaanidde okukolebwa kubanga ne bebakola tulabye they have failed before. But we are not castigating stone. We are saying how can we get better? We are work in progress. Gwe bu Dr. Besigye bw'oba ogamba mbuno tugende ku street twekalakase, yes we support you. Tugende ku street, how best can we go there? We support you, give us a plan. Nabana abagamba mbuno they can do it through elections. Because you see, the fact is yesterday, the National Unity Platform tried its best to overwhelm and expose the dictator. That's why we are discussing them right now. That's why we are discussing what happened in Kayunga. Nalabye mukyala Nakwede mulabyeko mu kavidiyo akamu ng'ategeeza nti balangidde olutalo ku NRM. Of course, you see, let me tell you, abantu bwe bava mu kalu Mwami Museveni teyalina na 10% mu kalu k'ekinaana. N'avaayo n'alangira olutalo eri gavumenti ya Obote. Nabo ne mukyala Nakwede ne ttiimu ndowooza balina strategy okiddako. Ate nze kye ngamba nga opposition bwe budde buno singa tugenda mu lusirika okulaba ki ekiddako. Kubanga fenna kale tulinga abakkaanyiza, kubanga tubadde tulinawo maybe bannaffe aba National Unity Platform oba n'aba ANT abagamba basobola okuvaoliminga Mwami Museveni mu kalulu. Naye kati kale, okay, yesterday twalabye ne tugamba tetusobola. How can we get back on board tutuule fenna tugambe kale mwe strategy yamwe gye muyina eri wamu abagamba temukkiriza mu by'okulonda tugitambuziza tutya? I think that's where we should, because Ugandans have shown you, because olaba ekyabadde Kayunga deep in the village bakulaga. It was a protest vote against the NRM. That, you know, enough is enough, we are tired. I think Ugandans, we've not given them proper direction. We are just fighting for who should lead what. Awo wenkomerezaawo oba wenkwotingira ebimu ku bigambo by'omukulembeze w'eggwanga nga tugenda mu kalulu ka 2021 bwe yategeeza nti by 2021 wajja kuba tewali opposition mu Uganda. Opposition weri. Should we senti ebigambo bye byatuukirira? Opposition weri, ate opposition eriwo okumujjako na kyemalira weri ate nyingi. That's why the people in Kayunga could vote for the opposition candidate ne balekawo wa NRM. Atenga Honorable Nabanja, Prime Minister wa Uganda, ng'amazeeyo emyezi ne weeks ng'agaba sente.
nga amaje gali eyo gatiisatiisa nga badeployinze okusinga ne badeployinze Congo budde buno but Ugandans abantu beekayunga abawansi ne bavaayo ne balonda ki opposition. NRM bwe babadde boogera kuyita mu secretary general waabwe bategeezezza nti aba NUP babbye akalulu bagezezzaako okubba akalulu ne NUP naye etegeeza nti NRM nabo babadde babba akalulu ani ayogera amazima era ani alimba wano bulijjo ono akugambye eki akugambye bo oba olonze oba tolonze be tebiina makulu Usege akugambye oba olonze gwakaluko olonze tekalina makulu naye akabala kuva jjo saawa 10 mwami byabakama ne ttiimu ye balemereddwa okubala akaluke Shege olwaleero batuwadde I think let me also be protected. Tugende maaso mwami Kasule. Mwami byabakama ne ttiimu ye kuva jjo paka leero babadde balemereddwa okulandira akaluke kayunga. Just one candidate. Naye bulijjo balangirira abantu ekiro ate nga tulonze president tulonze chairman LC tulonze MP omukyala tulonze ne MP mu district ngosanga tulonze ba MP obanga bana bwa basatu naye ne babalangira no budde tebuna bakola ki naye kana kabadde ku polling station nga balondawo omuntu omu kabatwalidde obudde obwo bonna okulaba nga bakoze eki nga bagezaako kugattagatta okuteeka wano okuzza wali so nze kyengamba budde buno kyengamba Bannayuganda bonna we bali si Karamoja siwa batuwadde sigino mbwe enough is enough kukyebadde kayunga kati naawe kiri gye tuli gye tuli ngaffe opposition okulaba nga tutudde tubeere beerufu tubeere b'amazima. Me have told you I did not join the struggle to make Mugisha Muntu a president. I did not join the struggle to make Kyagulanyi president. But I did not join the struggle to make Besigye president. Hello, the Voltage program Joli Mukulaba amanya go ne gisinzi. Hello. Ono Gerard Wandenga. Yes, Mwami Gerard. Akusoka byonna ne wazula program eno ennyo era bwe byokuyiga bingi nnyo. Yes, sir. Naye kino ekigenda maaso nyeraliikiriza n'erimba. Hello. Omuntu yenna asobola okufuna akalulu ak'amazima n'obwenkanya mu opposition ekyerabira. Ensonga ey'okubiri abajaganya abantu bamufuuka bali mu opposition kyannaku nnyo okuba nga bajaganya ekifo ky'okutwala awamu okulaba ekiyenda okukolebwa Abannayuganda bafuna obuwanguzi. Naye ate na kino kiwe ekyokuyiga abadde abajaganya nga bulijjo nga babagamba nti akalulu omulimu guno ogwa Museveni tekasobola kunya era tekasobola amazima bwenkanya kabuuza nti Museveni eno obudde opposition ebaddekawo iyo opposition entuufu nti andi mukwasambula bavuye batubuulira engeri democracy gyamulamu ate abantu mwatwazizza nnyo okufuga ekiwaani nga mwefuulamu abakubye nga temwera babakubye kyabafaazinza nnyo ddala bwekibanga omukulembeze asobola okulimba bwati ono singa abadde afunye obukulembeze si yengozi n'okubba ebintu bya gavumenti mu ofiisi bali nnyo mwemanye ddala. Toyanziza nnyo toyanzege Mwami Muwonge ensonga ze zayogeddeko free and fair election ategeezezza mbu gwabadde agisuubire oba oliawo byerabye n'ebirala byayogerezzaako byesigenda kubanga ate anyongerezzaako mazima ddala Bannayuganda mulaga ng'oli mukulembeze wena obuviiri wano wonna buliko omaze obusigamu obuzigo obutadde bwebasize obutaddeko wanekana akakwata enviiri pulasita 5 mu mutwe ng'ogamba bankubye mwe. Mwami Kasule nkomyewe obadde okyatuwa submission yo so kyengezaako okulaga nga bw'okomentinga ne ku nsonga za Mwami Gerard zayogeddeko. Bannayuganda bo baatulaze dda ekibulako kiri kimu leadership. Naye kati ffe nga abalina okuweereza leadership tuli wano tugezaako okulwanirira ani asinga okumanya kino ani asinga okumanya kiri. There is no one who is expert on liberating this country. Okay. Tusobola n'okufuna omuntu atayina na kyamanyi atabadde na mbyabufuzi n'atuweereza leadership. Actually, even as a generation, we can identify someone. Netugamba, I think this one, because you see the generation Yabam 7, they identified themselves
ne balaba ekizibu ekyaliwo ne bakiconfronting. But for us here, we've had abantu abalemeddwa okukkiriza mbu you see everyone can asobola okubeera nekyateekako. So that's where the challenge is coming from. Naye ekiriwo bannayuganda bo baagala enkyukakyuka n'ekyabadde ekayunga jjo. Yes, we expected it. Teri muntu ataki expectinze. Ate you see, let's not be dishonest because you see, by elections zikyaliyo. Ogenda okulaba ebibiina ebyenjawulo nga bifronting aba candidates. Boogera wano kubanga they don't have candidates there. Tweyanziza Mwami Kasule kansooke nkomawo keewo Mwami Mayanja. Mwami Mayanja olowooza tusobola tutya okubeera n'akalulu mu ggwanga lyaffe erya Uganda ne bwe kanaabeera ka LC5 oba kaani baka chairman nga tekaliimu mivuyo naye nga kalulu ka mirembe oba olyawo ne tulonda abakulembeze baffe. Singa wanzikiriza obudde ne mbumaliriza nga obudde bwange ne mbukozesa ku ekyo kye nategekedde abalabi ba Sheenu okudiscussinga way forward okusinga postmenta. Wewe wennyini wetutuuse. Naye nga sinnagendayo because ndi wano newankubadde nga ndi independent minded nina interest ze nina protecting jealously. Okay. Mwami Kasule nja kukiddamu singa Besigye talina DR forms neyeerayiza ne bamuvunaana omusango gw'okulya mu nsolo gwe ne bamusibira ewaka ewuwe ne bamujja ne bamutwala mu kkomera Kalamojja ne bamujja ne bamutwala Ruzira ne bamugulako omusango gwa treason n'akonfensinga before a magistrate n'agamba ogwo omusango naguzza tetumala biseera tugende mu high court mu nkomitinge state nefuna kye bayita cold feet mu lulimi lw'amateeka. Bw'obanga oli munnabyabufuzi worth the title you must read between the lines. Okay. Besigye was driven by conviction. State yasoma munda because look here Kaweesa kugambe yamenya headquarter yatwala bimuli walinga ku headquarter ng'omukulembeze Kaweesa bwe yamenye. You know that the headquarters were vandalized. Those who vandalized the headquarters bamenya batwala bimuli batwala doormats. No kyakubebe birekeno debate ginekere batwala doormats. Kasule, you know. So when you are talking about okubeera ab'amazima kakulowooza nti amazima galina kuva ku one side tandikira ku ggwe. Are you honest in this talk? Ono bamutwala mu kooti na confessing anagamba nabikola byonna mujje ndeete ebyange nammwe muleete ebyammwe. How I wish state ya disproving Besigye in that court. Maybe wandibadde oyina some iota of truth worth listening to. Nena oli mu bulimbe ngenze ku nsonga endala nti ogambye nti abagamba nti mass action yegenda okola tebatuwadde clear strategy. Fine. What about abo abatuconvincing ogenda mu kalulu by virtue of organization? I am making my submissions. Mwaka guno Mayanja has been a candidate in Kalulu. Kitegere abadde convinced. Yegenda kubeera closing remark yange because nze mu Kalulu nagenda nga independent nabuza mukyala wange muwala wange ne baganda bange. Tugende maso. I was at Mwami Kasule nsaba tuwuliziganye. I am coming there. Mwami Kasule. Saboleke Mwami Mayanja we submission ye. Tugende maso. Nange ngamba nti equally n'abo abatugamba nti we can overwhelm 7 by an election by strict and pure organization have only stopped at lamenting. They have not given us a clear formula of how to organize under the circumstances. Lwanki ebyabadde Kayunga nkiddamu bye byali ebugiri, bye byali Arua, bye byali Kasese, bye byali Kamuli, ne by election endala enkya bye tujja okusangayo. Kiki ekipya kye tuleese mu bululu buno? Wowe bankubye plasta ono mukubi ya confess nze musezi ajja kuba n'enkya tegeka akalulu nga kakika abemamba nga balonda omukulembeze w'ekika NRM ebe interest ejja kuba. That is their business. Eyeweza omumba. Excellent. That is their business. So if you are telling us that we go into that election, give us an organization plan
that surpasses. That's why I've said that surpasses. Walk to work. Ngenze ku nsonga endala. Ne walk to work atuweereze plan. Kwanga ne walk to work akuba. I have been a victim bangu. Gende maso mwami Mayanja. Mujja kutuza mu walk to work. Mwami Kyaguba tuleke mwami Mayanja soka we submission ye. Nze ndowooza. That leadership that must lead the liberation struggle must have smart objectives. Ugandans have gambled since 1962. Simple, measurable. Nze nokushona jijjako nze siri ku bisho ebirala. Bwe njogera nti I want a leadership with smart objectives. Webale nnyo Kyaguba Robert okuyamba abalonzi baabe Konge ne Mchiwempe abatamanyi kye bayita smart objectives. But what I was trying to say is the way forward. Nti tagenda tu away forward. Uganda egambo linze n'abakulembeze abo mu anybody can come buli avudde mu bikata bye by'olumonde simply because ayogera nga nze is going to lead us to where Ugandans must know nti Kasule you are aspiring to lead us from this point to this point and these are the means. Nze wabanga you see a conversation I am still Nsichenda mukugamba mutulete Yusuf Lule because muganda munaffe weeks bilinga tuddayo ku point ground zero. So for me, I don't care whether it is Muntu as long as he has credibility. His agenda is known. His methods are clearly articulated. Let him convince me, I'll join. I am not going to jump from a flying pan of Yoweri Kaguta Museveni because one of the reasons why we are crying is that because Ugandans did not debate Museveni. FDC, no, that's not FDC. Awenzija, Kyaguba wandika naze kusomesa. One of the reasons why tubona bajjajja baffe batata baffe bagana okubaganya ebirowoozo ku Museveni nabagana obate mu binyonyo nolwekyo ye najja yajja nze siriimu nze siriimu nina abaana ogenda kulembera Uganda omuli abaana bange sebo nina okumanya ddiiru yo nina okumanya ddiiru yo yensonga lwaki njesiba njakufiira kwono anyinyonnyodde Java independent kyayagala bwayagala okikola nawe wetugukira yekiza Besigye awasijja kuvaawo kati ngenda kuwe forward Kyaguba kwate kalamu gwe bino tobimanyi mumanyi kuttana kulepinga kakati way forward Kasule. I did not come to this show to castigate those who went to Kayunga. Kasule ondabyeko mu field. If I wanted a castigation zange teba ya bigambo omanyalu. The last encounter I had with you and Tim. That is how I castigate. Right? Way forward. So I am not castigating Nakwede. Nakwede is my sister. Kayunga was Mukono district at one time. So Atenze generally Mvaka Mukono. But I am now saying, could this event be an eye-opener to the doubting Thomases to focus on how best to tackle this leopard? That is why njagala Kasule kuguza. Which is the leopard? Now that we have evidence of 30,000 voters voting for Nakwede, this show shouldn't be wasted in lamenting about Nakwede bamukubye tama neliwogokako ne bamuteekako eddala. What would be the purpose of this show is to show those voters what next. I want to suggest that now that the voters in Kayunga n'ensonga zaabwe zennyini ze bamanyi ng'ogyeko ebya chairman okufa waliyo ebyabaddeyo nga bwe wabyogedde obulungi. What is important is now the leaders to give us a way forward. How? Nze mbadde suggesting nti because akalulu ke Kayunga kabbiddwa because this electoral commission ife tugiwa ssente si Museveni kwa Museveni tatunda nteze okuteeka mu electoral commission. Electoral commission eno mu gazeti bwefuluma nga temulimu Nakwede wano tewali Christmas this year. Kino kyenjogera si kyabwemu because tulina Christmas ze tulidire wansi w'ebitaana by COVID. I want to equate defilement yatukoleddwako e Kayunga is worse than COVID. So I want to suggest to all stakeholders in this struggle nti muleke kukaaba, muleke kwekwasa. Let us focus. Abantu bana batuwadde obululu emitwalo 3 awo batwagala. Tetulina Christmas omwaka guno
nga gazeti efulumiza bye tutaalonze. Hello? Police ejja kubakola. No, I don't care. Batukubye, batuse, they will kill us. No, bano basezi, bali mnyumirwa mirambo. Bajja kututa. Naye olwokuba naffe bye tukkiririzaamu binene okusinga obulamu tuli beeteefuteefu okufa. Nziramu. Bwe tubanga gazeti tefulumiddemu Nakwedde, wano tewali Christmas. Returning officer wekayunga nkuyitako atosobola n'okkubira aba crime intelligence entudde wano. Sebo returning officer wekayunga tumaze okuprofilinga, tumanyi abakyala b'oyendako, tumanyi abazaala bakyala bo, tumanyi abaana bo gye basomera ne bazannya nabo. Kayunga decided nti Nakwedde ye chairperson. Gazeti kefulume nga temuli Nakwedde tugenda kusinkana mu ngeri yaffe gy'osinga otutegeeramu. Mukyala Lilian Gobera host era na kino Kasule mbadde nkyerabidde. Guno omulamwa nze sazze gwogerako because mukulu nnyo. Buno buntu butinite butuleeta ku show naye ng'ogerako kuba ono host gwe yatutegekedde, right? Mbadde njagala kwogera nze ku birala nnyo. Maliriza, chairperson wa Electoral Commission, you have escorts. Naye nazaala wakuzaalira omukyala talina. So, gwokola kye wakoze, twala sente zo, bagenda kuwa ebirabo, mugenda kudayininga ku State House okwosa enkya. Naye gazeti, nga temuli Nakwedde, wano tewali Christmas. Njagala kuyitayitako mu comments. British Uganda webali nnyo kubanga olaba Brooke Williams, oboli wa NUP, oboli wa DP, oboli wa FDC, oboli wa ANT, oboli wa PFT, oboli wa chi manyi waliyo n'abenaalemu abalumwa. Nakwedde bw'aba tali mu gazeti wano tewali Christmas. Mwami Mayanja kansooka ensome comments. Tweheyo David, you mean dictator never been exposed or you started opposition with NUP, you will learn politics of Uganda. If you still believe in Museveni election, that's where we are heading, 2026. If you accept to mix yourselves with Mr. Museveni's election, opposition, I celebrate NRM win, mwatutama. Soko lindeko, Kasule yangambye, ti investigating Kalulu nange nali candidate. I think it is only fair that I respond because I'm seated here. Mwami Kasule, nze Mayanja nagenda mu Kalulu. Nagendayo olw'ensonga Besigye ze yaŋŋamba nti waliyo variables eziri valuable ze tukima mu Kalulu. FDC bwe yandinkubye ne nnyima tiketi nandigenze eka nenkaaba nenzira. Okay. Naye kyantwala mu Kalulu because nalaba nga opportunity gye nsobola okutwala message mu mitwe gy'abantu. Nagenda nga independent nja kubulira ne sente ze naspendinga nafuna obululu obutawera 405. But I am happy Ntiwali abalindetinga ne message gye nakozesa mu Kalulu. So nze nagenda mu Kalulu sikukawangula kyokka. To change mindset and try me. Jangwe wange nakawa. The ideas that I associated myself with Mukalulu. Zitandise okutekinga lu. Mwami Mayanja akaddeko kaweddeko kansoke mpitayita mu comments. Mwami Peter Mwena muwulya webale nnyo kubanga olaba agamba NRM but time will come. Rose Williams, Mary Kongs, my brother Norman, I'm proud of you. Simwe Deus agamba mwami Deus sigenda soma comment yo. Mariam M Mosoke naye kwali nnyo alaba. Kuranga Samuel agamba thanks Mr. Mayanja for the wonderful presentation. Paul Muhumuza webale nnyo kubanga kwoli agamba I think all kingdoms of Uganda should start discussing on how to abolish so-called democratic elections and go back to our old way of the kingdom appointing leaders from those who wish to serve. Otherwise, these things of fake democracy is not our African way of leadership. It is called fake democracy. Mwami Muhumuza Paul ye watu wachinyonyode Twaire Nicholas agamba best they wanted to declare DR form in court, not on social media. Mwami Mutale Farouk agambe Robert Kyagulanyi Katongole, you're 30 years just, you have a lot of years left for you than what you're defending. Era Mwami Mutale nagamba I think we should have not wasted tax. I think we should
have not wasted taxpayers' money that we are participating in elections. Oyo ye mwami Mutale Farouk Hussein webale nnyo kubanga kwoli. Najita Sharon webale nnyo kubanga olaba. Mwami Mukundane Ronald agamba naye Kayunga and politics. Mwami Mukundane tweyanziza nnyo tweyanzege webale kubanga olaba. Atwemelireho Alex agamba what happened in Kayunga is clear indication that NRM and its associated state machinery will do everything, even if it is a matter of life or death, to consolidate its already dwindling power. Mwami Kyaguba ndoze kyo kiwulidde bulungi. Agambe what happened in Kayunga is a clear indication that NRM and its associated state machinery will do everything, even if it is a matter of life or death, to consolidate its already dwindling power. Oyo nate mwami Alex bwato bwateeseza n'abalala bangi nnyo ate ababaddeko abakomentinze waliwo comments zesobodde kubanga nsoma. Mwami Rogers Terhabwe agamba Mayanja, you are also an independent and independent candidates in Kayunga by-election weren't even competing. Kyogerako ki? No. Elections world over were determined by only 2 contestants. But that doesn't mean nti abalala abagenzeeyo ebyabatuteyo tebyabadde ki. By a mere fact that they nominated, they went into a campaign and articulated their issues. Nze kisinza okunnuma mu kalulu ke Kayunga kiri kimu. Maybe is it because the sagenze ku ground. Nemedde okutegeera what were the issues of the campaign. I have failed to concretize. So what was the determinant? Okay, muwonge yawangudde Kyaguba ali wano kugulwa kutadde musiri. Yawangudde lwaki? Because Kyaguba badde otugamba abantu bakoyo okuwuliriza abali mu kwogera. NRM yebadde efuga Kayunga okuvanga nakazaalibwa. No kamalize na kino. Kyaguba abantu be Kayunga tebalonze NRM olwokuba emyoga sijui operation rescue lwansonga. Kayunga ebadde mikono gye NRM okuva lwe nazaalibwa mu 1998. Okiwulira? Yes matudde juzi neronda Fefe Kaserubogo mwamutugira mu buliri bwe ne mumusiba ku mutu wange. Era nakwedde yawonye. Okiwulira? Therefore abantu be Kayunga tebalonze muwonge bawambiddwa. Basebe ne banyabo njagala kubebaza okulaba share. Temkowa. Tuyinza okubanga tulina obutakanya ng'abakulembeze naye buli herete tugenda kujjamu ekirungi luno olutalo si lubi. Bano Kyaguba bakita friendly fire when tomeregana ne Kasule at the end of the day tujjamu because nze nzikiriza nti buli idea obukristaayo bulina omuntu and that individual who articulated its valuables called Jesus Christ. Equally of Islam, an idea. Nabo bulina that individual called Ibrahim, Muhammad, kind of. So, but the idea kunsi, another individual who is the vision bearer, articulating and istifuna abagoberezi. Equally, the liberation struggle, the ideals. Zirina that particular individual who has articulated them so persuasively that Mayanjas have become cadres. Toyanze Anet Ani agamba Uganda. Anet Ani webale nnyo kubanga ate kwoli. Waliwo ekibuuzo wano ekigenda ewa mwami Kyaguba. Kyaguba, do you know the meaning of the statement you're making, Jesus? So why should we be voting in the first place? When the electoral commission is the one that decides. In Jesus? No, abuuziza ekibuuzo. Okay, mbadde manyi nti abuuziza omanyi amakulu ga statement eri gye wakoze. Nti ki? Njimanyi. Kyogamba yantwala mu ssomero. Niwemba nakoma mpettu. Oyo yani oyo abuuziza lwaki tugenda maaso n'okulooza. Oyo ye muwadde scenario. Ne nkugamba nti mu parliament yaffe ya Uganda lwaki bateekawo abalaka lunagamba kano kafu, kano katuufu, kano kalamu olubalonze gundi. Kitegeeza mu abalonzi you cannot decide ani gwe mulonze okujjako n'akubalidde n'agamba kano katuufu, kano kafu, kano kagundi, kano kagundi. Kyayagala mubuulire. Sibula abatulabye olwaleero mwami Kyaguba. So statement njimanyi bulungi. That's the reasons why I quote. And yagiwandiika eyo quotation bamuyita Joseph Stalin. Genda omunoonyereze. Wonooba otuuseewo you go down osome ebiddirira ojja kubitegeera. Mwami Kyaguba sibula abatulabye. Now mu Uganda
mulimu ebintu bingi. Nze nganze Kyaguba Robert buna NRM bagamba I wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Don't be intimidated. Mwe mukole ebintu byamwe bulungi mwe bana Uganda abatulaba olwaleero. Temufaayo who is saying what. This Uganda is safe. Is safe. The moment you wake up in the morning nogenda nokola ebintu byo, you come back bulungi, ojo okole emirimu gyo, ngoma zokola emirimu gyo, come back home. Seto Banakayunga mbagambye gwe mwalonze ye muntu omutuufu muwonge Andrew. Ebyo bibagamba mbu byanakwedde tebiriyo mwamaze okulona. Nakwedde muwadde egobuwa agende alime mu mwanyi terimba. Agenda kuyamba Banakayunga through that. Ate yekwate kumuwonge basavinge Banakayunga bulungi. Mbagaliza kyemunjagaliza. Listen, Bana Uganda kambagalize kyemunjagaliza. Sigenda akwogera bigambo byokka mwagala okuwulira wabula njogera bituufu for God and my country. Mwami Kasule obubaka bwo obusibula. Ebigambo bibadde bingi show ebadde nungi ate nga Mwami Mayanja bwamaliriza mbu in every struggle there are struggles. Ate these struggles help us to do what? To go ku kintu ekituufu kye tulwanirira ffenna. Ate kana Kaluke Kayunga ndowooza ebeereye eye opener ebeere nga ye spark okuleeta ffenna ng'abagamba abalwanyizi b'eddembe kubanga Bannayuganda ne batwali tugamba tebategeera kati budde buno bakoze eki bategedde mbu kiki baagala kwenunula. So tulabe kye tukola ffenna kyova olaba wano mu bigambo byange nagambye nga opposition ndowooza twagalayo ng'olusirika tugende twekubaganyireyo tuveeyo ne strategy egenda okujjako nakyemalira kubanga Bannayuganda batulaze enough is enough obudde bwe buweddeyo naye okujjako strategy ki gye tukozesa okulaba nga tujjamu ekyo ekinyusi tutereeza eggwanga lino kulitwala mu maaso. Fenna kye kisinga okutuluma fenna kye tulwanirira naddala ffe generation yaffe kubanga generation yaffe yesinza okunyigibwa kubanga luli babbanga n'owuliraho email nga babbye Kajula ababyani kati budde bulelese kubba ffe generation yaffe ate ffe tetulina kye tulina kubanga nze budde buno yes manyi obulumi Mwami Museveni bwe yayina bwe bamubba mu kinaana kati budde buno nakwenda ino obulumi bufaanana butya tugatte obulumi obwo nga generation tugatte obulumi obwo tulabe nga tugenda kwenganga tutya okujjako nakyemaliro ono atulaze mbu akalute kalina mugaso atulaze mbu buli kimu tekirina mugaso emundu yekola ki naye tusobola okumuoverwhelminga nga twegasse bulungi tulabye kye tukola kigenda mu maaso. Tweyanziza nnyo tweyanzege sobola kubanga ate nnyongerezaako ekigambo n'ekimu naye tusobola okugenda mu maaso ne discussion abalabi osobola okugenda mu maaso nga oba commentinga ku mukutu gwaffe gwa Facebook The Alternative Uganda kwasobola okubanga ate otufunira kwetulinyo ku Twitter The Alternative Uganda, YouTube The Alternative Uganda ate nga ne ku Instagram kwetuli nga The Alternative Uganda. Njagala okubebaza mwena ababaddeko abakomentinze abasharinze abakubya amasimu tetusobodde kubanga tufuna Mwami Walakira Abudo okuva ejjinja olw'ensonga nti tetwasobodde kubanga tuwuliziganya naye tukwebaza nnyo okubanga ate obadde ogoberera emboozi eno oba obadde ogoberera show ey'olwaleero awamu n'omwami omulala abadde Mwami Gerard ate naye akubye essimu nayongera okubanga ate naye ateesa. Tweyanziza nnyo tweyanzege njagala okwebaza ttiimu gye nkoze naye olwaleero omwami abadde ku kamera ye Mwami Rogers Tulehabwe ate nga mu control room waliyo omukyala Tenjo Teddy Nabukeera waliyo omukyala Anita Musimenta waliyo omwami Jeremiah Mukiibi okondokosa omwami Mukose Arnold Anthony. Njagala okwebaza buli omu buli sekinomu abaddeko mwebale nnyo mwebale ddala mukyala Farida Bikobere nkutumiddeko omwami Norman Tumuhimbise naawe nkutumiddeko n'abalala mwenna ababaddeko mwebale nnyo mwebale ddala omulimu gw'omukoze gwa ttendo era nga njagala okwebaza n'omukyalo Wanitas Jewelry akoze kukunekanekana kwange okulwaleero okusobola okulaba nga ate ndabika bulungi ndabye Mwami Mayanja ntunuddeko ne Mwami Kasule ekyongera okulaga nti nabo basiimye mwebale nnyo mwebale ddala olunaku olw'enkya Snaptalk werinnyo saawa 12 paka saawa mune ku Sande liso ly'omukulu 11 paka 12 mubeere bulungi mwera. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.